Ulira gakwata ku Bannayuganda nga beeyambisa eddagala ly'obutonde okweyongera amaanyi mu mibiri gyabwe mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 bibunye buli wamu, ng'era bangi batandise okutabika eby'obutonde ebiwerera ddala okubinywa nga ne kw'otadde n'okweyoteza mu okutwalidde nga kati bangi balowooza bakugu mu ddagala ly'obutonde. Okweyotezza nga kwe kusinze okukwata abantu omubabiro mu kiseera kino kubaddewo okumala akaseera era nga bangi bakwettanira nnyo okujjanjaba endwadde eya ssennyiga n'okuzibula ennyindo. Dayirekita Mulago mu ngono yakukka mu mawuggwe Dr. Bruce Kirenga avumirira ensonga y'okweyoteza mu kukozesa eddagala ly'obutonde ng'abasinga balowooza babajjanjaba COVID-19. Steaming is actually a treatment modality which has been used for a very long time. Okweyoteza kubaddewo ebbanga ddene era kwava dda. Mu myaka egya 1800 kigambibwa okujjanjaba ssennyiga n'okuziyira abasinga baakozesanga okweyoteza. Naye abasinga balowooza ebbugumu lijjanjaba ebikutte ne bita. Kino kituufu. Okweyoteza kukola nnyo ku ssennyiga. COVID si ssennyiga ng'abantu abasinga bwe balowooza. COVID adduka mangu nnyo okuva mu nnyindo. W'olowooleza nti akuluma nga yatuuse dda mu mawuggwe ne ku mutima. Ne bwe weeyoteza obeera omala budde kubanga abeera yayingidde dda mu mubiri. Can reduce inflammation. People also think that actually heat can kill the virus. So we can look at each of those things one in turns. COVID is not a flu as people think. It lies to us. It spends the shortest time in your nose. It knows where there is good business. It quickly translocates to your lungs, to your heart, to your brain. By the time people are seriously sick, the nose is okay. And you agree with me on this. The nose is okay. The thing has gone down. So now, even if you go to this upper airway and hit it and hit it and hit it, you are actually, the enemy has already what? The enemy has already left. Dr. Bruce era agamba okweyoteza tekukakasibwangako ng'eddagala lya COVID-19 wadde nga bangi babadde beeyambisa enkola eno okujjanjaba ssennyiga n'endwadde endala. When you steam the upper nose, you know steaming. I don't know whether you've ever seen it. It's actually a simple thing. Get a vessel which has hot water and a cover. If the mucus is in the upper airway, you dissolve it, it comes out. Gravity will pull it out. I hope people can understand it. But if the mucus is deep down in the airways, you steam it, dissolve it, then it goes down. Agamba nti kyandibadde kya nsonga eddagala erikozesebwa okusooka okukakasibwa abakugu. People who have COVID should endeavor to sleep on their stomach. What we have told people, especially bw'okizuula ng'olina obulwadde bwa COVID-19 kyandibadde kya nsonga ne weebaka mu mpalo naye okusingira ddala nga weevuunise n'okwebakira embiriizi. Kino kiyambako obulwadde obutatambula nnyo n'okukosa nnyo. We call it left lateral, okay? Now you have the comfort, your default 2 hours on your back, 1 hour left lateral, and now come back. Okusinziira kunoonyereza okukolebwa bannasayansi kiraga nti okweyoteza kulina omugaso wadde nga waliwo n'obulabe obukirimu. Abasawo era bavumiridde abo abagenda mu maaso n'okwejjanjaba bennyini nga tebannatuukirira basawo era ng'ekikolwa kino kiyinza n'okuviirako abamu kulungulamu obulamu oba okufuna ebirwadde ebirala ng'omuli alusa n'ebirala. Or if you are the one who is caring for this person and you see this person's mind is not so longer alert or is saying things which appear to be confused, things which are not coordinated, this person is developing severe COVID. This person must be in hospital. Or if this person is becoming very weak, has been walking around in his house managing, but now can hardly stand up, this person is developing severe COVID. The person needs to go to hospital
immediately. Ye munnamagye Brigadier General Henry Matsiko agamba okugoberera ebiragiro ebyateekebwawo Minisitule y'ebyobulamu y'enkola yokka okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Is really to study and go back to these standing operating procedures. Abasawo bakubirizza bannayuganda okulya emmere erimu ebiriisa nga bagamba nti emmere eva obuteberevu mu nnimiro, ebibala n'enva endiirwa ziyamba kubbulula omubiri olwo ne gusobola okulwanyisa endwadde ez'enjawulo.